Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale mwenna bali ku mukutu ogwaleese okutwagala nnyo abali mu ggwanga Uganda ate nawe abali mutawa mayanja mwebale kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza olw'olunaku olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo twaniza okubeerawoko mwoyo mutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale olunaku olwaleero twagala kwebaza omusumba Tom Mugerwa owa Mutundwe Christian Fellowship. Yenjogerako kitegeera bulungi. Pasa Tom be bamu ku bantu abaludde mu buweereza mu ggwanga Uganda muno. Abantu abeebuuzibwako ensonga. Nze okuba gwe tomwagala olina ensonga zo zitutagala kumanya wano gwe beera nazo oba tosonyiwa gwamanyi. Kwasobola okuba nga yakukosa mu butamanya kati goba watereka ogira otereka oli bibulira Yesu ng'omusisinkanye naye ffe tuzze okumwebaza. Bwenjogera ku musumba Tom addala abakyala be basinga okuba nga ate ekyo bakitegeerera ddala muganda wange. Kubanga ekisookera ddala nze kyemwegombako oba kyennamuyigako gye tuyita spiritual warfare, olutawo lw'omwoyo entalo ze za kusirika. Bantu bangi bajja ne bagamba gundi agambye waati, gundi wulira kyayogedde, osobola okubuubuuka ng'essanja n'ozzaayo ng'ebigambo 100. Ate tokimanyi nti omulabe yaba akunoonya. Bwe wakubayo 1 n'ozzaayo 10 oba 5, ebyo 5 ate mwajja byagenda okukuba. Oluusi aba tamanyi nakyakukola oba kyakuzzaako. Ne mu bino by'oyogera mwamanyira weakness zo ne strongest point zo n'ayitirawo. So singa okwogebwako kwali kulwaza oba kutta singa Pastor Tom yafadda kubanga bamwogeddeko nyati kyo si kipya. Kristo yennyini gwe tukkiriza bamwogerera ne bye batanaba kwogerera gwe. So ye ndowooza Mukama yamuwa ekyo kyakusirika, asirika entalo amanyiza mwoyo. Ekyo number 1. Era ekyo mulokole Katonda abagambye nti olutalo genda luwangula na kusirika. Ne w'olyogera n'okwata wano mukalakasa nga atuuke wa Donald Trump mu America togala luwangula. Tosobola. Olutalo olw'okuwangula mu kusirika lwena sirika, olw'okumavivi lubalwa amavivi. Okitegedde? So waliwo there's time to speak, there's time to be silent. Olwo akaseera ak'okwogera n'akaseera ate ak'okusirikiramu. So nze ekyo kimu nga nze kwe kubanga asirika. Issue oba area ey'okubiri ya area ey'enjiri, like somesa nnyo repentance, ate okwesabira gwe nga gwe ne weenoonyeza Katonda. Manyi ennaku zino abantu bayonooneka. Nsabira kati pasita n'abanga ye mediator yayimiriddewo awo. Naye gwe ekkanisa ekusomesa gwe mwennyini weenoonyeze Katonda nga gwe. Eyo buli omu gy'alyetaaze. Okitegedde? Terugaa nti Mutundwe ngayo terina bizibu byayo. Buli kkanisa erina ebizibu byayo. Naye kakati gw'onootunuulira ku weakness z'abali oba tugenda asumululwa. Mutundwe waliyo abalemereddwa okusumululwa. Si nti buli agenda yasumululwa, bangi. Kisinziira eri ggwe. Naawe gwe gy'olowooza nti eyammwe buli omu gy'alina okujja, wali abali awo abakoneddewo. Kati okusumululwa kusinziira kwewaayo kwo, kukkiriza kwo na mukwano gw'olina n'oyo asumulula. Engeri gy'osobola okukola ki? Engeri gy'oyinza okuba nga ate osumululwamu. So
ku myaka egyo nabanga awangalidde mu kukkiriza, nabanga we awangalidde mu area oba mu sekita ey'okubanga abuulira enjiri. Kwegyo emyaka nabanga akyasobola okuyimirira ekiro kiramba. Ekyo nno tuba tukyebaliza ani? Tuba tukyebaliza Mukama. So ngaffe there is still hope. Tumusiima tuba nze n'obutami obumu kempulidde nendaba nga kalimu message ennyambye. Bamanyi wali omulala gwegenda oyamba nkaleeta. Kati gwoba tomwagala then ekyo kiba kikyo nga ggwe osegedde. Nyizo si buli njiri gyabulira nti nange njagala. Aye nange si buli byenjogera nti byonna obyagala. Waliwo byoyagala, waliwo byotakola ki? Byotayagala. Waliwo ekyo kyogamba nti leero ekyo nekyange, waliwo kyogamba ekyo leero sirina kyenfunyeemu. Kale nange byenfunyeemu byendeeta manze. So Musumba Tom tukwebaza olw'obuwombeefu. That humility, humbleness. Yesu agamba nti abo abeetwaza ajja bagulumiza, naye ate abo ab'amawaggali abeegulumiza ate bo bakukakkanyizibwa. So manyi okubeera n'obuweereza obuli ku eyo level y'enkana etyo naye ng'ate teweegulumiza si kyangu. So ensonga ey'okubiri, bambi asomeseza basingo n'abafumbo. Era oba omukyanga olina omukyala n'awuliriza enjiri ya Tom engeri gy'abuuliramu abafumbo, okwetwala okwo okubanga olutalo lwa mwoyo si lwa mubiri. Ennaku zino si byagenda osinkane mujja omwekuba ebikonde ate ojja kukomekereza mu kkomera. Olutalo lwa mwoyo era bagamba siruwalako ekyolumu ajja kukomyawo ssaawa 8. Tomugamba ddayo gy'ova ajja kuddirayo ddala. Ate otuuka okwagala tirisa akomewo lumu mu mwezi oba mu wiiki nga tekikola ki? Tekisoboka. Agamba ekyolumu okola ki? Osiruwalako. Naye nga gwokanya amaviivi. Obujulizi obwo mutera obubuwuliriza. Abakyala nga bawa obujulizi engeri gye yawangulamu. So era ono n'omukyala nga awuliriza Tom engeri gy'asomesaamu, engeri gy'oyinza okulwanamu olutalo olw'omwoyo nga amaka gatabanguse, n'atayiga. Oyo mulekere Mwoyo Mutukuvu. Oyo mulekere Mwoyo Mutukuvu. Okitegedde? So awo nawo nno agezezaako kuba ennaku abakyala kuba n'abaami entalo zibadde za mubiri. Atakulekera naawe tokola ki? Tomulekera. Ennyanja ekumiroomira. Kale z'entalo zigenze zikakkana. Abantu bagenze badiscoveringa nti olutalo lulina kuba lwaki? Lwa mwoyo. Ekira tu discover who you are. Kitegedde? Tuva mu lineages. Nze nkiyita spiritual mapping. Weezuula notunula emyaka n'otunula emabega n'omanya bino ebiddiŋŋana kitegeeza bino bitegeeza kino, bino bitegeeza kino, kino kibadde kinsumbuwa, bulijjo mbadde sikitegeera. Okitegeera then n'okola ki? Noweezuula n'omanya ntandikira wano nzira wano. N'ebirooto nnaabisomesa. Ebirooto byebintu ebikyasinze okusumbuwa abantu. Kubanga ffe tubitwala bintu biri awo ebityo naye nga birina obubaka bw'amaanyi eri obulamu bwaffe. Nti ebirooto bino kasita tobiwa nnyo obudde abamu babikuba. By the way, sometimes ekintu kyonna kirina advantage ne disadvantage. Kati gw'otunula ebirooto ebyo n'otatunuulira abikuwadde Katonda, gwe n'otunula ku birooto byokka n'ofokasinga ku birooto ebyo bikukyamya. Ebirooto ebyo kasa mubiteekako nnyo amaaso mu ekkanisa ewaba neeva ku mulamwa we pululupu. Anatandika kwerogojja. Ninga tebaloosa wabula omuntu yeerogojja yekka yekka. Okitegeera? Naye ate ebirooto bikuyamba okwezuula kiki ky'oli. So twebaza Musumba Tom ne Mami Justine. Justine
omulimu gwe bakoze erudde eyo emutundwe mulimu munene nnyo gwe oba togusiima then asimanyi. Ekirala abaweereza bavudde awo, ekyo kiraga good leadership. Manyi buli wobeera ng'oli mukulembeze noba nga tovuddeemu mukululo kitegeeza you a bad leader. Iyo oba mukulembeze mubi nnyo. Mukulembeze yenna alina olekawo omukululo. Ate otunda omukululo ogufuutuse mutundwa awo guweerera ddala. Bangi nnyo abavudde awo emutundwe. Musumba Ssekisaka, Musumba Vicky, bonna nga tunaabaleeta wano nga tubeebaza. Akoze omulimu, atendese eggye eritagadde ensi yonna. N'ekiranze kye neebazaako okubanga bakola social media platforms, kubanga si buli omu bwagenda tuuka ku church yo. Aye kankube nabo abatagenda yaba bagamba nze ndi weno babiteekako ne babiraba. So social media juga tuli ku moving tuva ku analog tutuuka ku social media era nti ekkanisa kati zino oba tolina social media kigenda kubeera kizibu okutuuka eri abantu, kubanga audience gy'oba naye ebweru nene nnyo n'okusinga eno gy'olabako wano bulijjo. So social media yaabwe tugyebaza nti ekola omulimu. Manyi tulina kkanisa nga ba live streaming Sunday lwokka olabako live. Ate second main service pastor mwali service endala bano tebabalaga, naye buli lunaku that is commitment. Oba Musumba Tom yaliwo oba si yaliwo, buli lunaku live ku social media platforms zaabwe zonna. Nze kyensingira ddala okubeebalizaako kwe kubanga omulimu gwa Kristo tebagukopulayitinga. Okubanga omanyi wali ekkanisa endala nze nzima yabasiya zaatula nga okwata vidiyo zaabwe nogamba vidiyo eno nga ngiwulidde erimu obubaka bulungi, lwaki sigyongerayo? Okitegedde? N'ogeza n'ogiteeka ku mukutu gwe bakukuba copyright, bakukuba strike. Mwabamanyi media strike channel baba bagenda giggala kasita efuna strike 3. Naye mutundwe yemu ku kkanisa zemmanyi mu ggwanga lino Uganda eta copyrightinga bintu byayo. Broadcast zaabwe buli omu azikozesa, n'abaagala omuvuma bazikozesa ne bamuvuma, n'abazikozesa okubanga enjiri bagyongerayo. So ebyawandiikibwa bituukirire Matayo 24 nti neeno enjiri ey'obwakatonda eribuulirwa mu nsi yonna, ddiini n'enkomerero gituuka. Enjiri y'obwakatonda tesobola kweyongerayo nga gwe pastor you have copyrighted your work, content wo mufudde wo omukopyrightinze, toyagala muntu yenna abeere naye. Ejjukira lyo omusumba wano sijja mwogera nalina gwe nayagala okyaza naye yaliko eyo gye nali ex-satanist nemukuba nga pastor Mukama yeebazibwe nti amiina nti ani nti Jamiro Jamiro nkutegedde naga ne musumba mpaako bulaaza oyo mukyazeeko ku mukutu ayogereko eri abantu. Okitegedde? Waba tasobola kujja jjinja ffe tujja tambula tujjeyo eyo yonna wanaatugamba. Yaŋŋamba buli ayagala omulaba ajje ku mukutu gwange, buli ayagala omulaba ajje ku mukutu gwange, bagambe bajje. Nemuwa kijja kuba kizibu, ensi yonna tesobola kulaba mukutu gwe. Lwaki Oluganda tomuleka n'abuulira enjiri nti nedda? Yagaana. Yagamba olaba si limitation. Omulala naye nemukubira yali sister bamuyita sister simanyi Wiza simanyi ani oyo namulako nenkubira pastor we nemugamba musumba omwana alina omulimu tujje tumu. Ayagamba nedda akambuuze Mukama. Omwaka negugwako akyabuuza Mukama paka we yagaana. Yagamba ni abasumba bamwabaaki. Okitegedde? Paka we yagaana. Egabaleka oba kati ffe twesitule oba kale tumuweereze transport waffe eri omuntu gwe twali tukyazaako ku there is still hope ne tumusasuza waba gyali ayogere tumuwe sente ze.
ffe bwereere ate ffe ababawa ne transport ekyo twebaza Mukama bonna be twali tukyazizaako we facilitate them tetubajjaako wadde ekikomi tuba facilitate ebukala tugamu facilitatinga baagaana naye Mutundwe nze nabala channel ezirina buweereza bwe Mutundwe nga zisukka mu 40 we nakoma ezivuma ate nezongerayo Obwakabaka bwa Katonda. So ekyo si kyangu eri abasumba abalala wano abasumba bonna byonna ebyo bakola babicopyrightinga nze kanza ayagala obeera nakyo tebaagala muntu mulala yenna akiteeke kuki. In fact wano manyiwo bantu babiri mu Uganda Nsumba Tom ne Kawalya James be bata copyrightinga content waabwe afuluma obwa Katonda omukozesa nga oyagala abavuma ne bavuma naffe abongerayo ne twongerayo Obwakabaka. Ekyo si kyangu kankubuulira kubasumba bali money minded agamba nze kanza alina obeera nabyo abasigadde bonna bajje balabe ewange fune ssente. So nze ekyo ngaali mu media akolwa omulimu okwongerayo Obwakabaka ekyo si kintu kyangu era nze nkyebaliza ab'e Mutundwe nti ne muzeeyi waali baavuddeyo bannaayi tewajjanga ani kabaka atamanyi Yusufu oba abaana ba Isirayiri eyo esigalewo ligase enjiri eta kyova ndi Mutundwe yamanyika naye singa nabo baali ba copyrighting ebintu byabwe teyalimanyise sakubuulira aligwa Nsumba gwa copyrighting ebintu oyagala mu channel azibeere nabyo gwe weerimitinga ate gwe olimitinga Obwakabaka bwa Katonda. Ekyo nkibeebaliza nzoga kuno ku Desiro Hope wakaabwe waali teri lunaku lwe baali bankubye copyright ku Dreams and Vision teekayo obujulizi bwabwe teri lunaku lwe baali bankubye copyright. So ekyo si kyangu ku mulembe guno gwa .com nga bamanyi nti YouTube esasulako ssente omuntu agamba saagala akozesa wakawa. So nzeeyi ekyo bannaayi amakuwa omukisa Obwakabaka bwa Katonda bweyongerayo era nammwe abakozesa content oyo mu bulungi Mukama abawe omukisa. So bingi byetusobola okwogera ku Nsumba Tom bingi bwayo tugengako okusiima omuntu ng'akyali amale kuvayo ate tujje tukole video bannaawe yabadde wati nedda ng'akyali mulamu wano tumusiime nawe mu comment section yo nzo kwa tomwagala naye kankubuulire etafaali lyagasse ku mubiri gwa Kristo etafaali lyagasse ku mubiri gwa Kristo nze nyiza ogamba gwe tonaba natandikako nga tonaba kuleeta birooto byebyo bye wamulabako kubanga mulina ebirooto biyitirivu simanya Kemagombe simanya afuuka kino simanya afuuka kino nga tonnabireeta byonna oba okyagala oba tokyagala alina kyakoze. Kakati lwaki tosooka n'osiima kyakoze then ebyo n'obiraba oluvannyuma oba ebyo ebibi biroopa eri Yesu naye Yesu omusajja ono akolawo naye Yesu lengera kino mulaba afuuse eki afuuse omuyembe ate ovakedo ebyaki tobigamba Yesu mutegera. So Musumba tukwebaza ne Mami Justin bebale kuyimirira emabega wa muzeeyi amaviivi ekyaze kinsobola okusiima ku Mutundwe okwegayirira basomesa abantu okwesabira okwegayirira okwenenya okitegedde okola ki ebyo ekkanisa tebyagala era ekkanisa akeezula nti oyo pasita asomesa abantu beesabire bokka gwe bakugulako olutalo kuba oba bamalako akatale baagala abantu babeere bakasitoma bantu beereete nsabira buli wajja nsabira ezo ziba ssente. That is money. Okitegera kakati bayigiriza abantu
okwesabira, abantu okwenenya, abantu okwegayirira, okutakabana. N'ekirala okubanga bawa omukisa eri abalala. Ayogedde ku kubanga oleka omukululo. Mutundu awo otulira abaweereza ab'enjawulo bajja ne bakola ki? Ne baweereza. Oyo ajagamba lwaki nze tebampitanga? Kakati si byakumala gayita. Okitegeera, si byakumala gayita. Nebawa abantu omukisa. Ezo kanisa ntono. Naddala neba ng'erina platform wetyo, ng'erina world coverage wetyo. Basa bayagala buli saa nga yalabika ku katuuti. Naye bawa omukisa abalala ne bakola ki? Ate kanisa endala nti omwana kasita akola n'atandika obuweereza obwe nga bamuwalana. Baba bakuwalana, ogenda twala abantu biki. Naye ndaba bonna Mukama be yawa obuweereza ate bakyaddayo ne baweereza. Kitegeeza nti waliwo coordination, waliwo okubeera obumu. Ekyo omubiri gwa Kristo kye gubulamu. Bw'otandika obuweereza nga nali naawe ate n'okulaakulana, ate kitegeeza nti nze nkuwalanye. Nina kusanyukirako kubanga essanyu lyaffe nga ffe abakkiriza kwe kulaba nga ate ttiimu ey'Obwakatonda eteeba amagolo, emyoyo nga ginunulwa. Eryo ly'essanyu. Oba gwateebye oba si gwateebye, so long as you have contributed to the scoring. Tero laba ttiimu ng'eteebye, abeera omu ateebye naye yonna ekola ki? Ttiimu ejaguza, bakooki ne bajaguza, abali katebe ne bajaguza, n'abawagizi. Kitegeeza nti essanyu eryo libadde lya bonna, si lya muntu omu ateebye. So Musumba Tom tukwebaliza ddala. Agamba lwaki bamuyita Daddy, lwaki bannaaye, ebyo byo ojja buuza abo ababyogera, si byenziza okuyingiramu. Waliyo kino, waliyo kiri, ebyo si byenziza okuyingiramu. Waliyo ebitatambula bulungi nga we waliwo ebitatambula bulungi mu bulamu. Ekyo kikkirize. Waliyo ebitatambula bulungi nga we waliyo ebitatambula bulungi mu famire yo, mu nnyumba yo, mulimu ebitagatta. Okube ensi tenaba bitegeera nayo webitegere ba topic namba. Hayi size kulaba bitatambula bulungi kuba tebijja kunnyamba. Njaga kulaba ebitambula bulungi. Mbeeko kyenjigamu nange. Mbeeko byentambuza obulungi. Okitegedde ekyo. So kizo twagamba nga 31 Kololo. Nga 31 mwenna muyimuke, muwekere baaga zammwe, muwekere buli ekibakwatako kyonna, muwe mutyo mutigetige eggendo paka Kololo. Nawuddeko emiryango saa 4 za kumakya zijja kuba zigguddewo paka saawa ate 12 nkeera 2026. Kololo oyo yayombeza abangi abalaba ani asobola basuuza ekintu ekinene ekyo. Bali balowooza baamugula. Kakati eyo mutundu gyegenda okubeera era ebaaniriza nga Federal Still Hope. Guno muzindalo gwa Kristo tubaaniriza mwenna Kololo nga 31 mugende muyite mu kiro ne Katonda wammwe. Okitegedde? Yoyo Musumba Tom Mugero. Bingi bensobola omwogerako bingi akuba obudde nbyerabidde. Naye naawe okuyita mu comment section awo sooka tuweeyo Musumba Tom akiki kyakukoledde. Musumba Tom omuyizeeko ki? Okitegeera? Musumba Tom omulaba otya nga gwe totubuulira mbate mulaba mu birooto ng'afuuka bbiriŋŋanya. Ebyo tetwagala biwulira kubanga tebigenda kukola ki? Tebigenda kubanga ate bitugasa. Twagala bintu bigenda kubanga ate abiyamba omubiri gwa Kristo. So n'olw'ensonga eyo era munzikirize mbeeka ate era obubaka bwenkola ki? Bwempisaawo wano. Waliwo era n'abampadde wano okubanga ate balina bagambye buli abalina Passover mu nsindikire. Nsindikire tugenda kubanga ate tuziranga wano ku mukutu gwa There is Still Hope. So
waliwo oluganda yansindikiddeyo wano Passover, ndowooza bangenda gikolera video naye ndowooza kandabe. Egenda kubeera a crossover encounter, omutwe kugamba open gates Wankaaki oba emiryango emiki emiggule. Bishop Michael and Christine Chaze mbo mugende Omega Healing Center. Kakati nja kuba mba ngola ki ndeeta abantu ab'enjawulo wano naye mugende bagenda beera wa Omega n'amasuba. Doors open from 2 p.m. to 6 a.m. njakola eyo show eyita abantu crossover ez'enjawulo. So mpeereza naawe wa bwe mugenda okuba nga ate mubeera. Ntandika ssaawa mmeka naye nsobola kutegeera nti watuufu kuba saagasinika bantu ate mugeye naye yennyini ewedde emirimu. Nagambye nti awali origin ekicupuli kibeera kyakubye eddaka limu. Kati esuubira nti origin zokka zeziranga n'ebicupuli nabyo bikola ki? Nabyo biranga. Kaakati awo nze wenkomye akaseera kano nsumata bingi byetusobola omwogerako, bingi nnyo byetusobola okuba nga tumuyigako. Ensomesa nagambye, wakwata ku maka basingo kitegedde nabo okwenenya, obwetwaze, amako gatambuza otya, bingi. So bangi mwezudde, bangi musabye ne musumululwa okuva mu bintu ebyaki ebyenjawulo. So yoyo Pastor Tom Mugerwa akulira Mutumbe Christian Fellowship Church. Si church, Mutumbe Christian Fellowship. Yoyo mukulembeze waayo. Nagamba nali kyakolera omulabe eyo bantu mayoko. Obujulizi bwonna buwaako bantu mayoko okulumba naye saasobola kubanga mission eyo ngituukiriza kubanga tewali wangu nnyo. Bukyandokoka sigendangayo, sigendayo sobola kulimba, situukangako mutundu eyo bukyandokoka. Naye tomanya kama walikkiriza ligera nange nenkuŋŋaana nange nesinza ku Mukama. Mubeera efaanagana etya? Efaanaganako wetyo. Oza sigala kubanga nkusibulira wano ya Pastor Tom nno nga bingi biwanvu nno. Bwe tubitandikako biyinza okufuuka gaki? Biyinza okufuuka gambwa mawanvu oba biyinza obutagwayo nga olujegere. Ndowooza wenkoma wano gwe mu comment section ojja tandikiraawo otubuulire. Ffe nga The Still Hope twebaza tusiima emirimu gy'omusumba mami amufumbira emmere n'obuweereza bwonna abeegayiriza abatendereza. Ettendo lye mutukuba muganda wange liri Promax. Ettendo lyeryo kusinza kweko, okuyigiriza kweko. Weegomba okubeera omwegayirizi olunaku olusimanyi lubeera lwakumeka, lwakubiri luba lwakuna. Ino seerabidde nalwo olubeerawaawo osobola okugenda n'oyiga. So kisinza gwe ekyokola ki? Kyoyagadde okuba nga atonoonya. Omungi agamba omuntu teri baganyi kusomolulwa. Gye bali kubanga abaana ba Katonda bwe bagenda ne Sitaani naye waate yafunayo bayambala naye n'ashiika. So kireeri gwe ate ne Katonda wo. Twagambye mu comment section awo tuweeyo omusumba gwe tuba tusiima. Yandiba nga tamanyikiddwa nnyo naye ffe mutuwe Mukama ajja mmutuwa wano. So muwandiike oba jangu, in fact jangu mu inbox zaffe. Teka mu inbox comment section oba sindika erinnya kanisa. Waba alina social media platform nayo gituforwardingire ate atusobola okuba nga tumusiima. Olebyo byakoze si kyangu. Twatandika January nga abasumba abo bali ku kituufu. Tugenda okukomekereza guno omwaka abamu nga bali diverted. Njiri eri diverted. Okitegere
ebiruubirwa bye balina byonna byakyuka. So si kyangu omusumba okuyimirira omwaka omulamba kubanga ebibayigganya bingi. Olaba gwe just omukkiriza otugeza n'ozitoowererwa n'olemererwa. Just oyimirako na muntu omu mu kusaba n'ogamba munaye bwe nsaba naawe baakafaya. Kati bameka bayimirira nabo? Bameka bayimirira nabo omwaka omulamba ezo baakafaya? So Mukama abakuluŋŋamizza. Omusumba wakukozemu omulimu guno omwaka ng'osomugulirayo embizzi namba mugulire, tekiriimu sitaani. Tekiriimu sitaani ne waaba alina omugaye musumba guno omwaka nze onkozeemu omulimu. Omulimu gw'onkozeemu singa saakuwuliriza oba saakuwa matu nandibadde saawa zino nga ndi disaster, ndi distraction yennyini. Naye onkozeemu omulimu n'omugulirayo pooko. Naalya ate kati mukikyo kirimu sitaani. Kale gamba ayi Yesu naku lwaleero nzikiriza wadde obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabo. Musasiro obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gwo ntukuze mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Subscribe ngo like ngo sharing comment section weeri awo okuba nga ate otuwe endowoozayo. Kale kololo ndowooza twesangeyo ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba guno 2025. Saawa zijja kubeera ndowooza 4 emiryango nga jjo migule paka jioni paka ziti jioni lwaggulo kumakya asubuhi mpaka kwa asubuhi kwa 2026. Awo ojja okuvaayo nga ebintu byonna biri tereere nga nnyindo ya nte. Lowooza kaneetoolemu katono enkomawo abasumba nga bangi ab'okwebaza bannaye Mukama atuwe ekisa. Iza tugenda kudda ate n'omusumba waffe ow'okubiri tugenda tutandika kati bbawa babiri kuba tugamba omwomu tuyiza bamala mu Desemba w'omwaka ogujja. Babiri be tugenda okuba nga ate tubawa ate onajja kuba mukyala. Katukomewo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.